oyo Bobi Wine twamusasula akolera ffe baagala gwe abadde agoberera Bobi Wine ofune obusungu ne Bobi Wine gwe mbadde ndowooza nti alwanirira nze ate naye yali asente z'omusajja kubanga naawe weebuuzeemu nze Sewandagi nga nze president siyinza kusasula Bobi Wine abeere sayidi erimba olw'okuba nze ndi eno nfuga siyinza kusasula Bobi Wine ntandike n'okuleeta abantu ab'obukookolo nga babise batya amaaso mu bubaaza w'ofiisi ye Luyimbazi Nalukoola kuba nze simanyi waamuvuganya bwe banaamala omulangirira mu paalamenti ng'akalulu kaakawangudde sijja kusuubira kulaba Nsereko nga naye agenda okutuula mu paalamenti prosesi bweto bweri era bweteekwa okuba kati ffe mu kibiina okuzzaamu disipulini ne tugamba kiina anaavuganyanga kandidate w'ekibiina n'oyo anaakampeininga nga akampeiningira omulala nga waliwo ow'ekibiina ajjanga kuba afudde mu kibiina nze neyo affidavit gye babasoyalingisa nga munnamateeka tiyali necessary mu democracy tewali nsonga lwaki omuntu ng'oyo waali musoyalingisiza affidavit kubanga ayingidde mu process ng'amanyi nti process egenda kujjako atya omuntu omu kati buuza Nsereko kubanga tukwaniriza nnyo kwemboozi mu UG Geoffrey Mayanja gegange abo bali kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba mu bitundu by'ensi yonna yonna gye muli abatulabye ku makya ga leero abatulaba mu ttuntu essaawa zino abatulaba mu budde obw'ekawungeezi buno bwe tulimu gy'osinzira okutulabira yonna eyakazuukuka agenda okwebaka nawe gumikiriza osooka otulabe nze Geoffrey Mayanja nga bwe nkutegeezezza tuli kwemboozi mu UG tuli ku trendi wonna tu subscribinga wonna tubeere nga tutambula bulungi nnyo olunaku olwaleero tuzze omukulu waali nze mulina olunaku olwaleero tuzze tuwayemuko ku mboozi mwami Sewandagi ndaku zino mungereko ka honorable kubanga abantu waliwo abamulinze okubanga ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo abantu benansana municipality nze siri mu bantu mbo babasabye nze teri yansaba teri akusaba abantu mbalaga busobozi tebalinayo omuntu asobola bakiikirira mu parliament nga mubaka wa parliament asinga munnanga abantu batuwayiriza nnyo mbu bamusabye nina gwe nabuuza mukwano gwange Harold Kayija nga ndi abantu abakusaba baawa tolabanga kyennyamiza nnyo abantu b'ennansana okubanga be bakusaba naye nga bali abeewamu bo tebasobola kusaba okitegeera ab'ennansana baba baakulabamu ab'ennansana bamusaba naye nga ate abeewaawe bo bwe tebamusaba ab'ennansana bamulabamu ki ekyo kye batalaba mu baabwe nansana nga nze sirina bantu bansaba mbalaga bulazi nti ku bonna abeesimbye mbabulya omubaka wa paalamenti weetaaga omuntu nga yasoma ebyenfuna ng'era abitegeera omanyi tulina ekizibu ne tubuuza Wakayima Musoke Nsereko toyogedde mu paalamenti era tukubanja tolina kyotugambye naye babuuze Wakayima bamusindika mu paalamenti ng'alina bukugu ki omusajja yeekolera ka diploma ke enkozi mu art and art history n'amejalinga mu pottery kakati gifaananako nga bw'onaddira omusajja nga yayiga kufumba omusajja mufumbi wa katogo ka bijanjaalo ne muwogo ate n'omutwala agenda akugweyera akalo akaliko eshabwe kati ebyo abitegeera tayinza kubitegeera tabimanyi kati nze abalunzi nabbalaga omuntu ebyamateeka ago kati gensoma nga sigazaako omwaka ogwo ate we tunagiro ogenda okulonda nja kubanga nga maliriza kati abo bantu babulya nti twetaaga muntu agenda kukola ABCD mu paalamenti n'olwekyo nze neerabyemu obusobozi nsaba mmwe mumpa amaanyi mu nnonde naye abantu kasaba batandika omunye paalamenti bano batumanyiira olina janagamba mwamusabye kati omuntu we mumusaba agenda abakiikirire nga mwe mumwegayiridde n'okubakiikirira alina kubayamba kubanga ye tayagala kati nze siri mu batasaba nze njagala era olina gamba nti abo basaba obubaka bagende baagala kufuna mirimu n'omubuuza mu Uganda yonna mulimu anti buli akola asasulwa eriyo omulimu ogufuna ssente ezisinga omubaka wa paalamenti zaafuna ogutali mulimu lwaki bamusasula tanoonya mulimu nti omwezi emiliyoni 3 zokka n'okusoba balimu 5 plus kati ogutali mulimu babasasula zaaki gwatayagala mulimu nze obaka paalamenti njagala bufuula mulimu manyi kati gwe Mayanja guno gwe mulimu gwo
ogwagala nga awava erinnyo. Yes. Waakiri oyisaawo olulimi buli ddakiika n'okombawo. Era ofuba okulaba nga tegukuvaako buli kirungi okikolerera. Naye bali abatabusabanga mulimu tafaayo ajje kubayamba. Nze obubaka bwa paalamenti njagala bukolanga mulimu bukola okuva 26 paka 240. Ogute ngende neddire makulu biteeyo ku faamu nime nunde embaata zange ndi amagi nfuna abaana era manyo kunoonya nongamba tojja kunfuna nze nagenze dda mu kyalo njagala kufunayo omwana omunyankole ng'oyo nga njagala kuwumula nga ndya shabwe nakalo kati ng'amatooke gammwe nagavaako dda ng'amatooke gammwe nagavaako bajja kubayo n'ente zange ng'omuzigo asobola okugukola. Ate obulo nga tubutumya waabwe ne tubuleeta. Naye nga guno maze gukolanga muki nga mulimu. Bw'oba okola mulimu oteekayo amaanyi, oteekamu obuvunaanyizibwa, obwongo era okola oyagala n'obudde bwo obukola ki obuteekamu. Kale ebyo bwe mbirabye. Ekivunaanya ababaka naddala ba Nuupu kuba ndaba ennaku zino abamu bwe balagaawo nti genda kubanga bukyanga tukulonda wano toddanga tuviire. Abalonda tebabamanyi. Abantu bagenda ku ballot paper nga babagambye ekigambo eki kimu buli awali ambulera tiikinga. Tebafaayo kumanya kiki ekiri mu ambulera. Egimu balonda misota, egimu balonda misege nga gyambadde amaliba g'endiga. Kati abo wali basuubira kukola ki? Wakayima owaffe Musoke Nsereko obuyigirize bwe bwali bwa Mungu banga tebuwera. Kasule Ssebunya yali amujje ate nataddayo kusoma kuba nakibagamba nti okujjako nga yaddayo n'asoma ebiwandiiko bye bibe bituufu naye biri Kasule Ssebunya bye yawawaabira ne babisazaamu ebyamanya amafuulefuule ng'eyali looya wa Kasule Ssebunya ye Musa Sekaana nga kati mulamuzi. Wakayima bw'ayitamu bajja mukola ki? Kumujjayo. Kati musajja wa Katonda n'afuna bamutwala ekapeeka. N'akola endagaano nti mukama wange siri kutabaala era tabatabadde. Kati omusajja ali ku ndagaano omunenya ki? Bwino ono omujjawa ndi mbega. Oli mbega omutendeke si mbega. Manyi waliwo bantu abaana bosanga mu bwambega nayina n'okuyimira nze RDC mbega we mu kitundu kino naye kabuuze ku bantu. Mbega tabuuza ku bantu naye information ogifuna ogimanya era ogitegeera okusinziira woli. Ate ebintu bino mbibaddemu ebbanga ddene. Ate ni musajja mukulu obutafaanana mmwe. Nze nakula jjajja nga akyawuuta obutula buli obugazi. Oli obulabyeko? Baaberanga n'obutula babufumba ne babuyiwamu amazzi amabisi ne babutabula ne babuteeka mu kibakuli n'abuterekeyo ennaku nga 2 n'awuutako bwe wabanga obw'obulamu obutaggwawo. Naye kati gwe obusaba ngoma bwagaze mwana gwe suula naye nga bwe bukola. Awo we tuli weewaawo. Nalabyeko awo waliwo ono omu ku abo abali kakiiko k'ebyokulonda mu NUP omu ku abo be baakwata nga yayogedde okusinziira ku abaamukwata bye babadde boogereyo mu Safe House n'ebirala byonna nga balaga nti waliwo abantu ababalimu abaweebwa kaadi nga nakati bakulembeze era nga kireka nti waliwo n'abamu abalindiridde okufuna kaadi naye nga beerimbika bwerimbisi mu Nuupu ng'essaawa yonna singa baba bayiseemu nti abo be bamu ku abo abayambako okulaba nga okununula kwa bannayuganda mwe kumwetaaga kulwawo. Kati ebyo oyinza obigamba mbega n'abikkiriza. Bwe bamala okuleeta bakukutte ne badde eri banyumya emboozi nga baagala ogiwulire nga ntuufu. Nokekeresa ndi emboozi gye banyumya emabega beefudde ndi banyuma byotawulira. Ennaku zino Mwami Museveni akaddiye. Omwana ayogedde mu kiraasi n'agamba nti Museveni takyalina bwongo bulowooleza ggwanga wabula obwongo bwe bulowooza Katonda amwongera emyaka kyekyokka kyalowooza. Kati n'olwekyo bw'abanga bw'atyo mu mbeera eyo mwalowooleza mu ggwanga nga bw'omulaba nga takyasobola kulowooleza ggwanga alina okutufugira mu kutya. Okutya okwo bwe kutuukawo omuntu ajja kyayita reverse psychology. Ng'ebiseera ebisinga obungi bazanya akazanyo ke bayita mind game nti bakuzannyira ku bwongo. Obwongo buno aba NRM babutuzannyirako nnyo.
oli nakusongako n'agamba nti oyo Ssewanda gwe mulaba oyo mbega waffe ali eyo waffe mbega tumusindika eri atuwa amawulire agaliyo ng'agaleeta eno kati ate tugamba tutya bali abali eri nti oyo twamubasindikira atubulira olugambo oluli eyo. Ebintu ebimu byetaaga ku tamala emirundi nga tannafa kojja wange oyo yakubanga ku ngalabi ye bwati kati ebintu ebimu byetaaga bwongo. Buli kyotunuulira bwoti ng'okirabye kya kiragala sooka obuuze lwaki kya green. Musajja bw'akwata mu mpale bwati nassaayo omukono obuuza nti musajja olwaki atutte mu mukono n'ateekamu omukono mu mpale ayina omukyala gwalabye ng'ayita waawo ebizu embeere mutabuseeko kati ate omukazi bw'assaayo omukono mu mpale ebuuza nti ate lwaki omukazi agutaddeyo kikuyamba okumanya awaddako. Kati bano bwe babanga oyo bye bamugambye ebyo nze sibitwala teri kye bayogedde awo nga si kyakumutiisa butiisa kye baabadde bakola nga kyakyama kubanga okuddira abantu kituufu abantu bangi nnyo aba NRM kati abali mu NUP nga yengeri yokka esobola okubayisaawo kati batunula otya nze nja kuzuula gwe gyokola nti ono akolawa nti akola ku Bukedde nti ku Bukedde wayinza okukolayo wa opposition nti kati lwaki ayambadde akakofira ka NUP ebinyamba okumanya seetaaga kumanya nti eyombwa mpulira bweboggola nga sigitunudde nako nti ekyo ekiboggola ekyo eyombwa oba okasatulamu ebigere bibiri kapa neekaaba nga tonagiraba eyo kapa kati ate nayo nengitunulya netegeeza ddala eno kapa oba muyaayu. Kati bano tulina kubatunuulira. Kyagulanyi agamba bulijjo nti munaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Omuntu yenna akola akantu konna mu bulamu bwe nga kalina kyekagatta ku Museveni yadde dakiika egi oyo aba mukozi wa Museveni mu bigambo ne mu bikolwa. Museveni n'akwata Besigye n'amusiba mu mbeera emenya amateeka omuntu najja n'agamba nti wa NUP n'agamba nti wa nkyukakyuka naye n'awaana Museveni we bali kukwata Besigye. Oyo tayinza kuba wa NUP. Gwe nasanyukidde empozi yabadde muwala eyagambye nti Museveni muhoozi oluddewo okutta Besigye mutte ffe tuzaale Besigye omubi okusinga ku oyo gweyagala okutta. Naye yabadde Justin ng'ali muzannyo gwe kubanga ebigambo byayogedde byogera bano bafulu figures siyinza kubyogera. Musajja omukulu tolina bondaba nga mbimokkodde ng'omwana bwe yabimokkodde. So kati oyo omu kwe baakuta abakakiiko ebyokulonda nze njagala kumugumya aleke kutya ebyo babadde boogera si bituufu ate era bayinza okuba nga babadde babyogera ng'ate era baagala kukwata bwongo basobole okuleeta abaabwe wammwe. Bali baali batutiisatiisa n'olwekyo tebaabaleeta ng'ate baabaleeta. Kati kiba kitala eky'obwogi obubiri eno wasala n'eno wasala. Kati amagezi gali gy'oli okumanya nsazise eno naye nga buli gy'osazisa wakola ki? Wasala. Kati embeera otwetaaga ogitunuulira ennyo tulabe naye buuza ab'akakiiko k'ebyokulonda lwaki abazze okukwata be baakutte era baabadde babakwata nga babakwatira ki? Njagala osooka otunule baasooka kukwata Chairman Nyanzi n'abalala 3 ne bamutwala n'amalayo ennaku 3 nadda ng'awenyera ne balyoka bakwata abaddako. Omanyi kye bagendereramu? Chairman Nyanzi gwe twakutte mweyabalonkomye. Kati batemawo olukonko wakati wa Nyanzi ne bafuuti soja be kuba Nyanzi ye fuuti soja omukulu. Kati bamututte ennaku 3 bamuzizza bwe bakwata bafuuti soja babagamba Chairman yabawaddeyo. Omusajja yabawaddeyo? Omusajja oyo twamuwadde ssente ebyagundi ono bye yatulimbanga muhoozi naga ndi ffe Kyagulanyi ffe twamuwa $5 5 ate nodda n'omuvuma ate n'omujja ng'ate mwe mwamuwa $5 ajja abeerewo ne bamuwaayiriza ne bagenda boogera ku Kyagulanyi nga bwali omusiyazi era bwali ebisiyaga bwawagira ab'ebisiyazi okuva Trump lwe yazze. Trump saamuwagira naye nasanyuse nnyo kubanga yagenze n'aliviiringa abafuna ssente z'abasiyazi. Waliwo okukyogeddeko awo ekya muhoozi kuvuga nti twamuwa $1 million bwe zitajja Kyagulanyi
nekinzijukiza waliwo omusajja bamuta Tinkasimire Honorable Tinkasimire mumanyi yaliko ku Capital asula afe maganjo yaliko Capital FM lumu amabega eri nga kyakola okutanya Mwami Museveni kati n'agamba nti newuunya abantu abagamba nti Mwami Museveni nze ampa ssente era ampa ssente ndikusaidiye nti nze ampa ssente naye kati Mwami Museveni agendera ky'okumpa ssente nze nkerenga ku Capital FM ne ku radio zonna muvume mukyaya abantu bonna museka amanya amayitirivu abafunira muwa anti kakati ono gamba nti oli tumuwa ssente aba ayagala kujjako audience kubanga bw'oba oyogera ebigambo olina audience gy'oyogerera bino ebigambo byetuwogera waliwo ababiwuliriza era senga tebabaddeewo naawe waali badde tompita waalinoonyeza omulala ayina ababireetawo ate kisinziira kyano yo gizimbye ku sayidi ki eriyo kyano ffe ze tutakyalako ng'emboozi eziriko za kuwemula nga naye audience agagamba aganene geewuliriza oyinza okwewuunya n'osanga fulufiga ng'alina abantu emitwalo etaano ffe nga tulina 2,000 naye nga bino byetwogera byebyomugaso gye bali nga biri fulufiga byayogera tebibagasa yadde eddakiika egi naye nga bye bisinza okulabwa wano nina lwena gyano neŋŋaana n'okubakola wano bentera okusanga nga muli ku Haji yakwata akaana Haji ne mukyala we naye nze nali tulanga omusajja atuna nentegeera akawala nenkatunuulira ne Haji ne mutunuulira kye nali sobola kuwakanya ye Haji okubanga yali akaana naye ekyo kakwata nali kyo nkiwakanya nga kyenzikiriza ndi bateka okuba bakkanya ng'abaki ng'abantu ono maama w'abaana ebbuba ne limukwata nalyo naye ye emboozi mwagiremerako emboozi yatambula nnyo bannange twakola eri netugikamulamu tugijjemamu supu yenna netumunywa nga munywa supu naye nga nze n'ojulira nga sigiwuliriza ng'abantu bagiraba olulaba emboozi yatambula ajo ow'ekirevu ng'obusiraamu bugambye nti omuwala bwazza omukono emabega aba atuuse okuwasa ng'era gw'okola emboozi omuwakanire nti yeebase n'omuwala ate eri busiraamu bwe bugamba si mateeka ga Uganda kati ekyo kyegamba nti bino bwe mubitambuza nti bwe tuba wano ffe kituleesa bwano nze ngondeese nti olina ab'oyagala abasobola okuwuliriza byenja okukola ki okwogera kati n'olwekyo bano abagamba nti oyo Tinkasiimire twamuwa ssente mukozi waffe oyo Bobi Wine twamusasula akolera ffe baagala gwe abadde agoberera Bobi Wine ofune obusungu ne Bobi Wine gwe mbadde ndowooza nti alwanirira nze ate naye yali ssente z'omusajja kubanga naawe weebuuzeemu nze Sewandagi nga nze president siyinza kusasula Bobi Wine abeere sayidi erimba olw'okuba nze ndi eno nfuga siyinza kusasula Bobi Wine ntandike n'okuleeta abantu ab'obukookolo nga babise batya amaaso mbubaaza w'ofiisi ye siyinza kusasula Bobi Wine ntandike okuggalawo enguudo kubanga njaza ofiisi ya Bobi Wine ntandika okuleeta amajengo ago gonna bwagala ennaku 3 nga tuli ku NUP nga nze nakwesasulira eri kitegeeza ki emmotoka bw'eba etambula egenda mu mafuta kati gwe atayagala etambula ekkubonyaabonya mafuta gojjamu n'oteeka wano kati ate lwagitolekamu amafuta ng'omanye egenda kutomera abaana be batte kyetuva tukozesa obwongo ne tuzuula nti bano beboogera bya bulimba n'olwekyo abawala abo kati gitulaga emisege tutekwa gimanyi fe abamu emisege tugimanyi nti guno musege ne guno musege ne guno ne guno kubanga nze ndi musajja muyigirize nina degree 2 okuli ne masters nina diploma mu education nina ne certificates nesiina mulimu gwa gavumenti kati omuntu amatiza atya nti asobola okukola ku NBS television nga opposition nga ze nkyangobesa ku mirimu gavumenti kuba opposition ekyagobesa ku mirimu gye wali okola kubeera opposition nina obuyigiriza obusinga n'obusobozi obusinga abakola emirimu obendaba nga bagikola naye sigisobola tebampa kubanga nze ndi mu opposition kati oli simusanga ku NBS eya Natasha n'agamba nti opposition era naye nasa yali ajeeganye bino si bino nga bwe bagamba Equatorial nti yabesigye Besigye yatugamba bwe babagambye nti Equatorial yange mukeere nkya muli ekyemisana ne tumobilizinga abaana nina we mmanyawo waggulu ku terasi waliwo ka swimming pool bwe kati ndaleteranga omanyi mu kizimbe ekyo mpitamu naye mpitawo ng'ekimere kiwunyakawo nange nenkiwulira litaadikano bwe yagamba
nti babagamba nti hoteri yange mwena mugende muli emmere nafuna abaana bange 9 nembadde nga nti wetugenda wali ku terasi wetugenda okulya ekimere maama tugenda otutuuka ku ikotooliyo ng'amagye bagatadde wali n'agamba nti nze nina amagye nannyini hoteri ye nannyini magye era twabivaako bali bagimusibako kali ka petrol station akawali akensambye wansi awo tekaliiko na bakanywako n'emmotoka ezikanywako baziremesaako ketwalabandika kene oluvannyuma twamanya nti omuntu agula brandi n'akola emirimu gye ne gitambula kale kakati mu mbeera ng'eyo ebigambo by'omu ku ba electoral commission oyo nze saagala bitwala ng'ekikulu wadde ate sobola kubinyooma kyenteekwa okukola nze nina kutunulira beesimbyewo ate era ne mu bambega gavumenti beereeta eriyo bambega betuyita useful idiots ng'ojja kumusanga ajjeyo amawulire agali eri nga azeewo okubega naye nga mu kukubegaakwo ajja kuleetayo eggulire ettuufu okuva eri kati liri lyaleeta lyoba obeeramu n'omugaso waneewuwo pima by'ogenda okukola ki okumubuulira yogerako ebyo byokka by'oyagala akole ki awulire azeeyo era bw'omala okumanya kola meetings 3 sooka naye nga mwali munene mwogere ebingi alikodinge nga ddayo okulipootinga bwe mumala okwabula meeting ddamu oyitemu abalala ab'enkizo abo b'oyisa ab'enkizo be mwogere ebituufu nti meeting eri gye tubaddemu twogedde ku kino na kino naye tugenda kukola kino nakiri era mu ebyo oteekamu n'olulimi lwo nga lwalabanga mu nketa mu bizinga jjajjaawe ng'amuwandiikidde akabaluwa ako nga toyinza gwe kategeera akawandiise mu lulimi lwa kikessi bw'oba oyogera ojja kumanya nti bwe tunabanga twogera ku mbwa tujja kola omusajja ennaku ezo ajja okukwata omuvubuka driver waffe alina emirimu gy'akola ffe tetugimanyi agenda eyo n'apangisa emmotoka n'agenda n'akola emirimu gye kati bano baagala omukwata bakwata munne kati ye munne tabeerangako mu ddiru zitunda ttaka naye ate nga gwe bajja okukwata atunda ttaka abakutte oli bamugamba nti tulaga oli n'amukubira essimu n'amuwa emboozi yonna ng'efa kutunda ttaka ng'era amubuulira nti ettaka eryo liri gindi gye tugenze okuliraba era tugenda kusasulirawa ku Akasiya kazibo nga mu paasiwaadi yaabwe bw'akugamba nti tugenda kusasulira ku Akasiya omanya nti giwunye kati bano abajega abaali naye balowooza nti tujja kumukwata omuvubuka ffe tujja n'omugagga nannyini ttaka tugenda kufuna ssente nebbeeyi ekoze eki ewedde oli ayagala okusigalayo omugagga amugamba nti aa tosigalayo tugende emmotoka agiwanze ngivuga ogijja mu kyalo gituusa ku koolaasi omugagga agamba sewanda gitojja kudduka bulungi kantuule envuge tuvuga tutuuka ku northern bypass tusanga northern bypass bagiggadde omugagga ava mu mmotoka afuna booda yabasange ku Akasiya emmotoka bagiwa sewanda gyagivuga oli gwe baagala okukwata teyagivuga ntuuka ku Mawanda road akwata laptop ye n'ebirala avaamu aŋŋamba nti nina gwe ngenda okuteresa ensawo wano n'abula kazzi oli munne yali yamulabudde dda mu lulimi lwabwe kati naffe tuteekwa okuyiga olulimi lwaffe bambega tetujja kubeewala naye tetubasa mu bifo bya nkizo wetukedde olwaleero mu NUP nga abamu ku abo abeesimbawo mu kusunsulwa mu kamyufu k'NUP okwesimbawo e Kawempe oba omugenzi Segirinya mu kifo kye Kawempe North we yali yeesimbye oba we yali akulemberera wetukedde obudde buno okusunsulwa kwaliwo era abaka b'NUP abamu ku abo ne bataweebwa kaadi kubanga kaadi nakuweebwa muntu omu era kaadi eyo yaweebwa Mwami Nalukoola looya abamu ku abo abeesimbyewo abazze okwesimbawo bannamunigina kwe kuli Moses Nsereko era yamaze okukakasibwa okuba nga yeesimbawo mu Kawempe owokubiri Yeruswa Luwemba naye yamaze okukakasibwa era kwabo bagenda okuba nga banoonya akalulu bombi abo b'NUP NUP evuddeyo ng'eyita mu Secretary General waayo omukulu Lubongoya n'agamba nti abo bonna abavuddeyo because bakola endagaano nga nti ebinaava mu kusunsulwa kuno onaabikkiriza nti ye
ono abigondera nti gye badde boogera lunye nti ebirivaamu tujja kubikkiriza ne baleka nga tebabikkiriza so kati avudde n'agamba nti abantu bonna abazini besimba obwa namunigina nga bayita nga NUP nga bayita mu kamyufu tebakyali ba na NUP naye ng'ate omuntu akkirizibwa okwesimbawo kabeere nga kamyufu kamusudde kubanga butudda mu kya Uganda yonna tulaba nti abakkirizibwa okwesimbawo kibadde kigwanidde eyo ensobi gye mukola mu bannamawulire okusoma kali akawaayiro ka ssemateeka ne mugamba nti akawaayiro ako kali open mu nfuga ebibiina by'obufuzi tulina process nti ekibiina kiteekwa okuleeta candidate atya tekiyinza kuleeta babiri tekiyinza kuleeta basatu wabula kireeta atya kati ekibiina kiba ne bammemba baakyo nga bw'olaba kati nti mu kalulu kano twagala mubaka wa paalamenti atya ku nkomerero Luyimbazi Nalukoola kuba nze simanyi wamuvuganya bwe banaamala omulangirira mu paalamenti ng'akalulu kaakawangudde sijja kusuubira kulaba Nsereko nga naye agenda okutuula mu paalamenti process bweto bweri era bweteekwa okuba kati ffe mu kibiina okuzzaamu disipulini ne tugamba kiina anaavuganyanga candidate w'ekibiina n'oyo anaakampeyininga nga akampeyiningiro omulala nga waliwo ow'ekibiina ajjanga kuba avudde mu kibiina oyo ye ssemateeka nabano bwe baali bayingirayo nze neyo affidavit gye babasoyalingisa nga munnamateeka tiyali necessary mu democracy tewali nsonga lwaki omuntu ng'oyo waali musoyalingisiza affidavit kubanga ayingidde mu process ng'amanyi nti process egenda kujjako atya omuntu omu kati buuza Nsereko kubanga okulonda tekwali eno bweru yokka ne mu bakandidate bennyini 10 mwalimu okulonda ku bo nga bwe baali baagala ekifo Nsereko yakawangula akaabwe kuba ekibuuzo kyali kibuuza nti bw'otaba ggwe Nsereko olonda ani Nsereko yaddamu ebyekifu ebyekifere ebyekijega ebyekijinga tinze ku bonna abaliwo sirabawo n'omu asobola ebyali bya kisiro gwe toyinza kugamba nti ku bonna abaliwo gw'osobola bakubuuziza nti bw'otaba ggwe kuba n'abaliwo wandironzaani akakalulu Nalukoola yakawangula nako mubbo ate era si Nalukoola kukawangula jangu ku meriti nze era bwe singa nali Nsereko nali siyinza kugenda mu debate na Nalukoola nali sigenda iyo kaadi nali maze okuwanika era naligambye bugambi nti Nalukoola bamuwe kaadi yagende Nalukoola munnamateeka Nalukoola omulaba mu mikolo gy'okwanjula Nalukoola omulaba awolereza abantu nga bwali oluzungu Nalukoola lwasiibamu mwalire ekyemisana mwalire ekyeggulo ne bwaba yeebase ne mukyala we ayinza okuba n'akaboozi akanyumya mu luzungu kati nga gojja naye mu debate oyingira mu debate gy'omanyi nti baakuwangudde dda from day one nga ne debate natandika n'omwana ne muzibe atalaba yali akimanyi nti Nalukoola akalu yakawangudde dda mu debate kati bano abaakajjamu mu nkola yaabwe ey'ekijega baali balina kukkiriziganya n'ebyavudde mu kulonda kati NUP bwemala okufuwadinga candidate waayo ogwo omu bonna abajja okumuvuganya si ba NUP kitwali bali tubagamba ekyamaanyi ennyo tetwetaaga na kubalaba ku kitebe ne mu nkola Kenya akakiiko k'ebyokulonda neyo debating eyo ke kaali badde kagikondakitinga kubanga kaakaabwe kali mpaasho wane waffe akakiiko k'ebyokulonda kakolera NRM bwe buzibu bwako nti kati tekayinza kugamba bano kati ko kasunsula kanoonyangeri ki candidate wa NRM gy'anaakola ki gy'anaawangula candidate wa NRM nga yeesimbye ne Nalukoola oyagala toyagala tasobola kumuwangula engeri yokka candidate wa NRM gy'ayinza okuwangula Nalukoola kwe kuba nti evudde yaba NUP abalala nga 6 ne baawula ku bululu bwa Nalukoola bwatyo bwasobola okuwangula NUP nga bano 6 bafunye obululu obwawula ku bwani kuba Nalukoola nze nzijukira bwe bampangula mu 2011 aba DP batya nnyo kuba nali neesimbyewo mu 2008 ku bubaka bwa paalamenti bwa Nansana municipality nga bo bagamba nti eyo siiti yaabwe baagigula yaba DP naye ng'ate yali agikiikirira yali wa NRM Kasule Sebunya
kati ne bagamba nti akasajja ako keesimbye ku ntebe yaffe kadde kagituta ate kakozi nnyo nze ekyangobya weewuunye abantu abasinga obungi babajja mu bifo ebyobukulembeze kubanga tebakoze nga kati bwe tujja wakayima nze esanjizisa ku kifo ky'obukulembeze bukozi bwange enkola ye ey'emirimu n'okukolera abantu kyekyakugisaako nga batidde nti omusajja entebe senga ddayo emyaka gino 5 oyagala toyagala palamenti ajja gikola ki ajja kugitwala bakola ekintu eki bagenda Kamulisi wali eri mu Kira municipality ne bajjayo omuvubuka bamuyita Malagala ne bamuleeta wano nga wa DP ne bamusimbawo kati nze jjukira abaalinga bannonda aba DP abeFDC n'abalanga batanonda ba NRM bokka nanzijako bulu wa DP bokka 10,000 Kasaya bunzijako n'abuteeka mu nsawo ye owa NRM n'ayitawo ninga mumekamu mwekotogedde kati bano kibabala naye Kenya gye bazimba demokrasi waabwe akakiiko k'ebyokulonda ke kateekinga up process eyo era bw'ogiyingiramu n'ogamba nti bano kibetaka kujja buzina bbaluwa nti ssebo ono nsereko ono kazi yani yeyita mutabani wa Sejjirinya Lwemba Muhammad ono luswa eyakasiramuka mulutaddi omanya abantu balowooza nti mulutaddi oba ovudde mu busiraamu nodda eno mulutaddi kukyusa ddiini bw'ovamu eno nodda mweri abeeno bafuuse mulutaddi waayo twali batetwala obutwazi bbaluwa kakiiko ka Electoral Commission nti abo babadde mu process yaffe ne Luyimbazi Nalukoola era akakiiko by'okulonda kaali bagambye nti mudde ebbali ne tunominating abala naye olw'okuba akakiiko k'ebyokulonda kabalabanga ba potential spoilers kabalekamu neffe byonna tebituyigula ttama nze bwe ntunulekawo empaawo siraba waavuganya Nalukoola ekyokubagoba ekyo kibiina okusalga nti abo tetukyababula nga bannanuupu kituufu kubanga nsuubira nti wali badde process ey'okuddamu okubayita nti bannange ekibuuzo kyemba nkubuuza kikyamu ekitali kikyamu kiba kituufu oba wagenda mu process yaffe ne tukkaanya naawe n'oteekako n'omukono nti nze enja kukkiriziganya n'ebinaava mu kalulu ako bwe banaaba tebalonze nze nja kuwagira n'abaayiseemu kati bw'ogenda n'oyitamu eri oba ono atuyamba ki bano abaana balina omukisa babuuzeeko kufa abaali mu nsiko abo babiri baali badde bafu oyo bamuyita traitor mu nsiko naye bakuwayiriza nga buwayiriza nti oyo twamulabeko ng'atambula n'owa yuusi ng'ofa ku nsi tekuliiko kifo kya traitor kasitoria mu banna olukwe ng'owedde oba ogenze oba weetemeddeko ettaka oba weesse oba wekomedde omusumaali mu mutwe ate omusumaali bagukomerera mu mutwe n'olama awo ba traitors tebalinawo kifo kirala bayide mu nsi olukwe kati NUP obagobogo byabayambye nannyo twali batambuliddeko n'abaana b'abaana baabwe ne tuboogerera nti abo baatulyamu olukwe abo baatulyamu olukwe kubanga kati bo bongo bwabulowooza nti bajja kuyamba Nakyemalira atuwangule Nsereko yayingira mu kalulu ng'amanyi nti akayingiddemu yasooka kuvaayo n'akukkuluma nti ye baamusaba miliyoni ze1,000 n'azirya nga yeerabidde nti enguzi agiwadde ne gwe bawadde bombi babaziza omusango bulungi nnyo bw'aba yali alina credibility ng'era amanyi alina obusobozi ekyamutwazayo miliyoni 10 kyali kiki bw'aba yaziwaayo ne mulaba nga yeenyumiririza mu bukyafu namulebe ku TV bagitasanyuka oli n'amubuuza nti ng'oli mukyafu nnyo mbwayo trademark yange naawe tukutwale mu parliament trademark ye bukyafu nga abantu batumanyiira trademark ye bukyafu omuntu nga yeenyumiririza mu bukyafu era naye ayagala tumulonde omukyafu obukyafu abutwale mu parliament tekisoboka bantu batwalemu amagezi batwalemu akatola n'akategeera mayanja abo siina kyenyinza kubongerako naye njagala kwebaza Secretary General kubanga ba NRM ekyo bakitya erukunjira eyo basimbayo abantu babiri omulala najjanga independent olwawangula akalwa ate Museveni n'amwaniriza mu State House eyo tebankola ya democracy awangudde nga independent ana yanizibwa mu parliament wabale kuwangula tuyoza ekyo kitegeeza Museveni yagaana okukkiriza mu process era ayinza n'okuba yamuwa ne ssente ze yateeka mu kalulu ekyo kikyamu tekikulaakulanya democracy Museveni akoze ebintu bingi nnyo ebiza eggwanga lyaffe emabega era wano we tuli eggwanga lyaffe lyeraliikiriza
twetaaga kusabira mu ddiini yo osabe Katonda atutaase bitujjidde naye buli awali ekisiikirize buli awali omusana wateeka okubaawo ekisiikirize buli awali ekitangaala wateeka okubaawo ekizikiza buli awali ekirungi wateeka okubaawo ekibi abo katubakkirize nti bagole abazze mperekeze ku mbaga kubaako emperekeze ezo mperekeze ezizza okuwerekera kuwa ekitiibwa Nalukoola ng'agenda mu Parliament naffe twagala tulabe nti twawezezzaako ku buntu butawali tuvuganya nabwo kubanga twasose kuvuganya n'aba security wabalabye ne bajja y'emmundu ne bambala obukookolo beekwese n'okwekweka bati tebagala tubalabe bonna batambula bati bayina emmundu 5 kutiisa bannange Bobi Wine oyina amaanyi Nalukoola yakubiddwa emiggo gy'okumuga ensi yonna eraba tetukitidde ffenna ffe tugenda gibakuba mu kabokisi gwe buli muggo gwe walabye tugenda guteeka mu kabo baaba kano akeekawempe kyetugenda kufuna bakuumi bakalulu bali abawansi nzonda bano senda musewandagi ngenda kutuula ku bokisi bwendi ku bokisi otaba kamera tujja kuzireeta ngenda kutuula ku bokisi bwendi era ndabango bawo sikoma kanoonya kokka naye no ku bokisi ojja kubaawo butereevu kubala kalulu era bokisi ngiwerekere paka lwenaatuuka wali bagenda teri byakule gira wano olinaja ne box ne bajjawo eno ne bateekawo eri nti ate omwana simanyi bamuwadde emitwalo 2 ate babawadde 10 ne bakyusa ne bakola ebyabwe tugenda tuteeka abantu bali unbribable kati ne Sewandagi onompa sente mmeka balaba akalenzi wano akaali kaneereegamu nga kano kati amale Sewandagi gaja mwavu nnyo omwavu asomesa omwana ku university ng'ate naye ali ku university ninawo bana nze wakutaano negamba nti awaka abasoma amateeka tuli 3 ogayita gakuzanyirako tulina asoma obusawo yewookuna olinanyumya ebyo nga talina yadde enkoko etakula awaka gyawera anywa tambula mu Benz Mercedes ne Mercedes okuva olwo nakati benzi olwo ogirabyeko bambulire namba zaayo nkeberenda be namba muri registration kubanga kati naye benda njogera mazima benzi yati amalisi giraba abaleta benzi abaleta benzi batuyamba gwe bogamba bugambi nti UVW 865 K bajja kugamba nti benzi kala bweti enanyimyo yono evugira bweti abeera wano naye benzi yati amale tamala ovuga ayina benzi zino anzijukiza benzi ze twavuga ngedda twayina emmotoka zaffe nga tuzivuga mu kyalo eyo ogivuga n'ovuuma n'okuba eng'ombe pipi negiya n'ogiteekamu n'osiba ne buleki naye nga gwe otambula pipi kati ebenzi yati amale ayogerera njogerere omuntu avuga benzi tayinza kukola ku bukedde bikisoboka levo ya benzi ng'okola ku bukedde ng'okola busikiti obwo leka naawe ebintu emiteko bitulina tubira bwe naye bambi twetondera abatuuze naye manyinzira gamba kyeneetonda sikikola mu vocabulary yange mulimu ebintu ebyo bibiri bye sirina seetonda ate sisonyiwa n'okusonyiwa kya buntu bw'oba oyagala n'ebitabo ebitukuvu bitulagira okusonyiwa ayagala musonyiwe tansobya ebitabo ebitukuvu ebyogamba nti bibalagira okusonyiwa Mukama Katonda bakubatiza oli wa ddini ki ndi musajja mukatoliki bambatiza bakumba n'abayiwaka mazzi amatukuvu gamaleko kazambi yenna mutukule ebyo Mukama yabitugamba tibabajjako ekibi ekisikire ani yakola ekibi ekyekisikire Adamu ne Kaawa emyaka 10 emabega Katonda tabasonyiwanga naffe bakyatubatiza olw'ekibi kya Adamu nani ne Eva kati ongamba otya nti yandagira okusonyiwa nga ye tatusonyiwanga yaleeta ne mutabani we Yesu n'atufiirira ku musaalaba ajjewo ekibi ekyo neera n'atatusonyiwa bakyatubatiza nakati kati ngero ngamba mbo yasonyiwa kati nze ayagala musonyiwe akola ekintu eki takusobya oba bimaze ate kyenneetonda bwe mbuli ani nja kukyetonda ekyo sikyogera naye bwe mala okukyogera dembe lyokusalawo nga bwolaba ekyandeta ku standi wano ne tiyamale nayagala kumuggyako ngoye zino abantu balaba obwerere bwe twagenda okuvaawo ng'abantu basobodde okumanya omanyi abantu batunyiigira
nga twogedde nti gundi Munyarwanda gundi si Muganda si musango omuntu okuba Omunyarwanda Omunyankole Omukiga oba Omukyoli. Nze kankubuulireko maama wange nga kawala kato kubanga sebo gye yabeeranga ku kyalo nange nakatunuulira bwe nenzikiriza ntaata wange yalonda nga kawala kato buli mbaga yabeeranga ku kyalo nga maama wange y'omu ku mperekeza ezibaako naye yasomera lango eri bayitayo ŋŋeta ng'ebisajja biri ebiina ssente birina ki teriyo yadde ekisajja ekimu bwe kiti ekyamuganza ne kimuzaalamu akalenzi ka Ssewandagi n'avaayo era ŋŋo n'agenda asomesa Nyamitanga nga gy'abeera eyo ne waliwo erisajja ssebe Lyankole lyamukwata ne limukuba ekigo ne limuzaalamu eddenzi era eddenzi lyenzirako lyawa Nyamitanga n'awa matuka Nyamitanga n'akoma Weemaya taata wange wamusanga n'azaala nze. Kati njagala otunuulire nali nsobola okuba Omukyoli oba Omulango nali nsobola okuba Omunyankole eri gye bazaala mukulu wange naye kusalawo kwa Katonda okuba kyendi ate senga nze banneebuuzaako nga banzaala nti wandyagadde kuba ki. Nina omuntu omu yekka gwe neegomba babiri be neegomba mu nsi muno Harris Kamala oba Barack Obama n'alyagadde okuba mwannyina wa Kamala oba muganda wa Barack Omumerika awedde emirimu oba Omunakenya wa Barack Obama waali kati we neetaaga mu Amerika seeneno eno gye bali emberenge n'ebijanjaalo weri eri kati senga nakirinako okusalawo ekyo kye naalibadde kinjogerako naye ffe ekizibu kyaffe kya Ssentamu Ssewandagi ng'okimanyi bulungi nti oli Mukiga ne weekweka mu Banyankole n'ogamba nti oli Munyankole ekyo kyekizibu kye tulina. Gwe tugambe nze ndi Mukiga toyina buzibu bwo toyina musango tewasalawo. nina mukwano gwange weeyongulu eyo ayita eggulu ne yeeyongerayo Padel Acholi kati tusagasaga nnyo manyi n'okumuyita gwe mu Lugwala ekyo wamuyita kikyamu kubanga Padel eriyo Bacholi kati ate gwe wamuyita mu Lugwala babeera Arua naye mu kusaaga yikira kinako buzibu naye tusaaga bwe tutyo naye kati waliwo twali tutudde kati nga wange maganje eriyo abavubuka bange bamuyita Ali mu Lugwala naye nga mu Lugwala lyafuuka linnya lye naye nga siri erinnya lye. Kati abaji yagira bw'ati agenda tumaze okusagasaga wagenda ne muyita gwe mu Lugwala bano gamba nawe olimba lwaki muno ajja kunyigira lwaki muyise mu Lugwala kikyamu Lugwala si musango so n'abantu baffe bano twagala kati nze bompita nti gwe muganda gwe kinyiizaako ki era abantu balina kye bakkiririzaamu tosobola kuba mu Lugwala n'ovuma Abalugwala kasita ovuma Abalugwala oba n'ovumirira Obulugwala oba tokyali mu Lugwala. Bwe nsanga Omuganda ng'avuma Abalugwala that one is okay naye bwe nsanga Omulugwala ng'avuma Abalugwala no. Bwe nsanga Omulugwala ng'avuma Abaganda ekyo kitegeerekeka naye bwe nkusanga nga gwe weeyita Muganda nga tovuma Omuganda nagandi nze nyinza okweddira kana akakima obwekonga buti nange neŋŋamba neddira akakima naye nga Bayibuli erina ekitabo kiramba mu Matayo ekinyonnyola bajjajja ba Yesu 62 gundi n'azaala gundi ne gundi n'azaala gundi gundi n'azaala gundi gundi n'azaala gundi abantu 62 okutuuka ku Yesu. Kati ate gwe n'ogamba nti ogoberera Yesu naye ng'ate ebyo tobikola kitobikiririzaamu ffe tulina bye tunyumiririzaamu. Nze neddira Mbogo naye ow'Embogo ne bwe musanga mu Amerika oli mukoddomi wange kale nga ne mwannyoko ne mukyala wo simanyi na bw'afaanana simanyi na taata we naye kasita ogamba nti mukyala we amannya ge ye ag'Embogo yaani ogeerabidde Nantume si wageerabira mbadde manyi wageerabira mwannyina ze mbadde nkujjeeyo mbadde nkujjeeyo omwami abadde yeerabidde amannya go tekisoboka nze seetaaga kumanya taata wa Nantume era ewuwo gwe oli musajja wa mutima oba wa Mamba Mayanja wa mutima sisobola kuwasaayo kati ne mutabani wange siyinza mukkiriza kuwasaayo kubanga Nantume yazaala abaana bo naye simumanyi Nantume ne taata we simumanyi ne maama we simumanyi ffe ekyo kyekitiibwa kyaffe n'eggwanga abo be bantu balamu
naye kati bano abantu ntu batyo babuukabuuka ne bagenda eri ensolo akikugambye nti abamu ku bawagizi baffe banyiiganya tabala ne bamuvuma. Abantu bano tebeetaaga kuvuma, twetaaga tubabuulire nti bye mukola bikyamu, bamanye nti bikyamu. Stereotypes, abasoga nti abo benzi, abanyalwana nti abo benzi, abaganda nti abo babbi. Naye mu baganda era eriyo abenzi n'ababbi, ne mu basoga eriyo ababbi n'abenzi, naye n'abalungi gye bali. Bw'ogenda mu kkanisa osobola okukwanayo omusege, ate ne mu bbaala osobola okugyayo omukazi. Twali ejjinja eyo mu woteeri nga ototusuze nga bona bonna bakolamu baana bene basoga. Kati omwana nagamba blouse yange ebuuza ate omwana yakedde muno okulongoosa, naye blouse yange ebuuza ebadde nagiwanisaawo ng'omwana yagitutte. Kati bene ngamba nti naye bagamba kati kitegeeza nti buli muntu yenna asobola okubeera omubbi kubanga onaagitutte musoga si muganda. Okubba muze ababbi eggwanga lino bw'obatunuulira tekuli muganda n'omu, era buli muganda yayambako okubabba ali mu kkomera Kazinda ali ludda, abalala bali mu ttaka. Naye abo si batugambisa nti bali mawanga gaabwe ge mabbi, abo be babbi. Guba muze gwa muntu. Eriyo n'abalina okubbanga okubba buwangwa ewaabwe. Peter Lokelisi minisita yaddayo ewaabwe abbe ente awasa omukazi, era ne bamukwata nga abbi ente, laga nti awo nawaffe kikkirizibwa ente eziwasa omukazi obbanzibi. Ate nga era nabo tebakumanya nti omusajja abbi ente okuwasa omukyala. Minisita mulamba yaddayo babbe ente awasa omukazi si yekka. Waliwo n'omulala yakolanga mu president's office nabbanda weya, ennaku zino yeefuula omukugu ennyo wabula Kyagulanyi, ofona opondo the panty thief. Amaka gaasulamu ga muganda we yafa mysterious, ate n'akuba n'omuntu essasi nabyo ne bibulira awo. Amaka gaasulamu kati ga muganda we nagambye ndi mbega. Bino ebintu ebimu tubyogera nga tubikola nga tubimanyi. So kati bano abaana tuteekwa okuboogerako. So nkwegedde mukwano gwange Amale omugambe tujje tukomewo debate teyaggwaayo eyina bwe yali ekoma kubanga twali twagala kulaga ye yali alina contention ye ng'agamba nti tugamba gavumenti ya Museveni nti esse naye n'obwakabaka bwa Buganda bwakola ki bwatta nnyo. Ffe ne tujja ne documents nga n'ennaku z'omwezi tuziraga n'ebyo yanyumyanga bya Kagulu yatta abantu. Kagulu yalangirirako kye bayita Kagulu ng'amaze okuva mu bukulembeze. Kabaka eyamuddira mu bigere yalangirira ekitta bayovu n'alagira buli wanjovu yenna bamunonye bamutte. Eriyo ne kabaka yalangirira ekitta bakongozi, fe ab'embogo nga tumukubye ekigwo n'akirangirira. Naye oyo Kagulu Tebukyereke gwayogerako yafuga Buganda emyaka ebiri. Era sisitimu ya Buganda n'emugjawo, kitegeeza yagenda n'obubi bwe. Walugembe Mukaabya gwe bagamba nti yakaabya, oluvannyuma yafuuka Muteesa, era n'ateesa Obuganda ne bumwagala nnyo. Teriyo mu byakyuka, abantu ne bamwagala nnyo ng'abadde mubi nnyo. Museveni akyuka alaba tunamwagala nnyo. Museveni si gwawagira naye bananga abantu batujoozi. Olina ddala nagaa ndi nze ndi andaweya kati nze sewanda gino obuyigirize bwange bwonna nga nkaba ndi nze ndi andaweya yagundi ya Kyagulanyi. Abaana bano batulemu amagezi. Naye kati nga gwe bwetunya bwoti nga gwolaba gwoli andaweya ku muntu yenna nga bwoli nga gwoli kandaweya. Kale nze siina kyenyinza kufaanana ku Museveni, talina kubanga nze neeraba ne bwe tuba kyansinzaako kimu kyokka nti yafuna omukisa n'akuba emmundu ye, bajjajjaffe ne bamuwagira mu busiru bwabwe mu butamanya nga tulowooza nti agenda kutereeza eggwanga lino n'atuula mu ntebe. Kuba ne bw'okwata Museveni owakaakati, Museveni kati Kyagulanyi talina emyaka 42, then n'oddira Museveni ow'emyaka 42 n'obaleeta ku mmeeza y'emu ne Kyagulanyi n'obatuuzaawo, osekwa n'ogwa n'eri. Museveni w'emyaka 42 n'omugamba nti ndaga ku baana bo bamuhoozi bwe baali benkana nga Museveni wa 42, otuule n'aba Kyagulanyi obageraageranye ne bamuhoozi nga Museveni wa myaka 42, ojja kuseka, ojja kugwa n'eddalo.
kati so embeera gye tutambuliramu tuteekwa nnyo okubuulira abantu baffe ne tubalabula ku biriwo ate ne tubategeeza n'ebirijja kye tusinga okwagala mu ggwanga lyaffe lino twagala nnyo tukolerere eggwanga lino abantu bwe tuli batuvuddewo batusomeko mu byafaayo ebirungi si kutusomako mu byafaayo ebibi kiki kyolijjukirwako ng'ovuddewo gwe bana tubanajja okusoma ku kisenge kye kya Twitter nga basangako gwe olowooza mukutta oyo senga si taata wange senga omutwe nagusazeeko oyo Besigye ngenda musalako omutwe naye mwana yagenze n'aleeta akagero k'ekinyankole naye kabadde kazibu nnyo naye bw'okavunula mu Luganda omwana ono omunyankole ayinza okuba yali badde akambulya mu Lunyankole naye bw'okavunula mu Luganda kagamba nti omukazi eyalaba ku bwerere bwa kitaawo tosaana kumuzannyirako kubanga amanyi gwe kyotamanyi ku kitaawo kagero kabadde ka kinyankole naye nga bwo amanyi gwe byotamanyi ku kitaawo nga bamulabula ku bigambo byabadde awalabuka ng'abigamba Wini Byanyima gwe taata wange yakugoba bwati Muhoozi yazaalibwa 74 mu 87 aba yalina emyaka kuba 84 yalina emyaka 10 mu 87 yalina emyaka 13 bw'aba yali asomye senga yali ngaffe abalina ku magezi abasoma amangu yali badde amazeeko ekyomusanvu ngali mu siniya yakumeka yakubiri zino entalo z'abakadde teyazimanya omwami n'omukyala basobola okuyombagana ne bafuna empalana naye ng'empalana eri ku kalungi buli omu ke yasanga mu munne katayagala kawulira nti akamiisinga tayinza kuddamu kukafuna tweyanziza nga si lutalo nti olutalo luli wakati waabwe lwa bibi ebiri ku oli oba ebiri ku ono naye ng'akalungi omwami ke yasanga mu mukyala ke kafuuse ekizibu n'akalungi oba omukyala ke yasanga mu mwami ke kafuuse ekizibu nga tebakyasobola kuddamu kasheyalinga kati ono omwana bino byatamanyi nyenze njagala kwegayira muto wange Muhoozi eggwanga lino bw'aba ayagala okufuuka pulezidenti waalyo abuuze ku kitaawe mwami Museveni senga yayogera eri abantu bannansi eno nti njagala kufuuka pulezidenti wammwe mwami Museveni ne Kampala teyandituuse naye mwami Museveni ebintu ebibadde byakutusaagirira kubuzaabuza tatulaga nti ayagala bukulu ye ayagala kuddayo mu magye tikale mumpeemu emyaka 4 gyokka ntereeze eggwanga litabanguse nnyo nti ate munyongere 5 mbakolere ssemateeka ate munyongere 5 ng'ese ssemateeka ate munyongere n'5 okakana ng'ali mwameka nga n'okwenyezwa yenywezeza naye kati ono mwana omululu gwatulaga engeri gyayagalamu obukulembeze ne bwoba okwana mukazi toyinza mulaga mululu ogwo n'omufuna. Tumaliriza show y'olwaleero tweyanza nnyo mukoddomi wange mwanyina wa Nantume sebo bwenva wano ku seeti enkoko sebo njeetaaga sebo essaawa yonna walwakayima nti essaawa yonna tuli bagenyi bwe muli babagenyi ffe tubawa ate naye kati bwemba wano naawe enkoko gwogireeta enkoko nzenji waayo sebo amiina. Tweyanza nnyo tweyanzeege ebyo tunyumiza olunaku olwaleero ne Honorable Sewandagi Nansana Municipality 2026 ensonga nkulu nnyo eyo so gwe tubadde nayo olunaku olwaleero tumwebaza okuba nti awaayo akadde ne tunyumyamukko n'eri bannayuganda okulaba nga buli kimu kyonna kitambula bulungi nnyo sayidi awo. Tusaba subscribingeko ku Trendi ne ku Emboozi mu UG tubadde nga tutambula bulungi nnyo. Emboozi mu UG yange Trendi nayo yaffe gwamande kati kaziba zitambula bulungi nnyo sayidi awo. Tash Media Tash Media ajja kutuwayo engasi Tash Media naye waali naye subscribing ko wali ku Tash Media abirenga bitambula bulungi nyo tunonye fenna timu tuli timu wamu wonna tubirenga tutambula side eyo kale kati kwageza kasera kalungi weraba.